Enganzi ey'omwozi omukenkufu bebaziza nnyo kubanga y'obudde okulaba programu yammwe Enganzi nga bwe tuze twogera ku musomo gwaffe omusomo Saabasomo The Great Sundowner katutabule eddagala ly'engatto n'obimixinga bino si kumixingira lunaku lulamba banyize bwe bankuba mpumbabumba bambuka bakubidde ku bikola by'amapaapaali wano nkuttemu nfunye ekisa naye sinze nkuba naye embeera bwetyo bweri kati olumala ng'ofuna ebizigo byo ng'obimikisinga mubiraba kati bw'oba olina mikisa awo oba oyanguyiddwa mulabo gwange oba naye omulabo gwange saagala gugende mu mafuta mafuta gava mu bintu kati anyway idea mugifuna mulaba mukitandisa okukola ekiseera era kino ye kurimu twalwawo okufuna emboozi z'omukenkufu bannaye katono ye gwe bayita shoe cream oba shoe polish era ffe bigenderwa byaffe kwagala kukulaakulana omusomo ngusanze nga musomo mulungi ate kyensanyusiza abantu bajjumbidde era kibadde kirungi nnyo eri profesa naffe abazze okusoma omusomo guno gubadde mulungi nnyo gutuyigiriza ebintu bingi gutujja ekifu ku maaso gutuwozezza obwongo era tuddayo kakati tutandika kukola kwekyo kyetufunye kyetuyize kubanga emisomo egy'engeri eno okutwalira awamu girina engeri gye gizimba ate kyandibadde kirungi singa abavubuka be bagijumbira ennyo kubanga ate ffe bannamukadde ebyaffe bigenda binafuwala bwe tugenda kyandibadde kirungi ate singa abavubuka be bajumbira olwekyo nkubiriza abakadde buli alina engeri gy'asobola okusikiriza omuvubuka yandibadde amusikiriza bandibadde bajumbira nnyo emisomo gino. Sundowner bwetyo bwe yali nnungi nnyo nga bwe mulabye abaami abo bwe babagambye bayiga ebintu bingi nnyo okutandikawo projects ez'okwegobako mu bwavu naye kati gw'oli eyo bakuyita mu misomo bwe gityo mulabye omusomo gwali practical tewali kusaaga kwonna buli kye twayogera kyonna twakikola Kamula perfume ndooza mwakiraba Kamula buwoowo twabukola Kamula butto byonna twabikola kola eddagala ligoba biwuka okuva masavu g'empuuta n'ebintu ebirala bingi nnyo era kyemmanyi abajja bonna baafunamu nnyo era bagenda kutandika projects beewuunya nti twakola eddagala ly'engatto mu ddakiika emu nga limaze okuggwa lye balowooleza nti balikolera emyaka n'emyaka oba emyaka n'ebisibo naye twabalaga nti likolebwa mu ddakiika emu kati mu mbeera eyo gw'ataasobola kujja olw'embeera emu oba endala naddala omuvubuka gwali awo ndaba tukoze DVD eno DVD eno ejja kuba efuluma eya The Great Sundowner nawe ofune omukisa mu ddiiro lyo obeeko ne byolaba byoyiga kubanga ensi eyagala bamanyi ng'omuvubuka ali eyo nga goberera bugoberezi bandi wagoni era ujja kakana nga bakusigaliza wabweru nga bakusibidde wabweru kubanga ensi Martin Luther King Jr. yagamba nti bagenda kujajingira oba bagenda kupimira ku content kiki kyoyina era kintu ekyo kyali ategeeza ge magezi n'okumanya nga gali mu Sundowner kati naawe oba wasuba omukisa ogwo okuvaayo mu Sundowner guno gwe mukisa gwo okufuna ka DVD naawe okateekemu mu makaago olabe omanye ebyaliwo era tubawa n'omukisa buli lwakubiri ffe wano ku Prof Bio Research ku Equatorio ekisenge 152 olw'ensomesa n'engamba abataasobola funa mukisa mujja lwakubiri lwakuba enjawulo ebaawo tosoma project emu ne wano baasoma projects nnyini nga bwe tuzze tulaba nti ebizibu bingi nnyo ebitusumbuwa naye ng'eluusi biva mu butamanya n'olwaleero ng'abantu abajja mu Sundowner we bayiga ebintu bingi ebibeetoolodde tusobola okugonjoola ebizibu byaffe ng'olwaleero njagala tutunuulire ebiku by'ebizibu ebisinga otusumbuwa naye ng'ekyokuddibwamu tukiyina tulina ebbumba lyaffe lino ebbumba baliyita diatomaceous clay liva wano Mbale era lirina epakwaki nga ne Kenya gye liri lingi nnyo ebbumba lino terisse biku lyereka bwe lityo kubanga ebiku bino bisumbuye abantu bangi nnyo ogenda n'osanga father seeka Haji yasuze mu loogi abamulaba ku makyanga ava mu loogi ne bagamba Haji mu loogi abadde ayagala muki kumbe musajja watu yafuuyidde waka ebiku
ebikubi bifuse bya mutawana bitusuza na muloji abantu ne batujjamu n'emize naye mbere yo kusula mu buloji olwokuba twakoseza obutu obungi tujigobye nga tukozese ebbumba lya ferino ebbumba lino likola litya ekiku ekyo kyolaba ekiku kinywa omusaayi gwaffe era ne kireeta n'anemia abamu babutuka n'okubutuka era abantu batamwa n'ebiku kyovula abajjajjaffe bo bakiyitanga kikutize ekitegeeza nti kiku bo bakisalangako erinnya bwe lyavaawo nti kikutize kife ne kati onaakutiza ebiku bimeka ne kati nebbumba bw'olimansa mu piro yo oba mu faliso gwo abaana abava eyo mu masomero bagenda kuwumula bagenda kujja n'ebiku kyo kyekikola mulimu ekirungo kya sirika oyo anuuna ekiku akinuunamu amazzi omanye ekiku ekyo kirina ekikalakampwa kye bayita exoskeleton ate ffe abantu tulina gye bayita endoskeleton oba ey'amagumba naye kati ekyo ekikalakampwa kyekikuuma amazzi ekiku bwe kibanga amazzi tegannaba kiggwamu tekisobola kufa kyovula bibeerawo emyaka 2 nga tebiridde n'obeeraawo n'ofuuyira olwokuba nti ekikalakampwa kiri kigumu eddagala teriyingira gikuuma kuli ku kikalakampu ekyo oba ekyo ekintu ekyo ekikaluba naye kati ebbumba lino kye likola lye tulina ng'ekyobugagga gyo likyasa kasita buli kyasa ng'ekiku kifa kubanga kiggwamu amazzi kiba tekikyasobola kutereka mazzi kati naawe alina ebiku kino kyakuddibwamu kyamaanyi mansa mu njuyo mu mifaliso kubanga ebiku biswaza ogenda n'obalaba abantu mu taxi nga yenna ayogera nnyo naye ng'ayambadde white ebiku byonna bimwetoololo gy'obeera nti kafulingi oba taayize ebiku kiva wano bwe kidde eno kati mu mbeera eyo evvu lino oba ebbumba lye bayita diatomaciaskire liba lisobola otuyamba ate terikoma bukomi kukutta biku likola nnyo ne ku munyeera bumunyera obusumbuwo obwo kubanga era bumunyera obulaba bulina ekikalakampwa n'abo abalina ebizibu by'enkuyege naddala abasimbye kalitunsi ebbumba lino likwata n'olimixinga mu vvu eriva mu bikuta by'amatooke n'omansa wabbali w'ekikolo awo oba ojja kuba ogobye enkuyege era ebbumba lino terikoma ku bikuna nkuyege n'ebirala byonna liyamba nnyo ne mu nkoko era n'abalina ebiyumba by'enkoko nga biwunya ogenda olimaasamaasaamu kugamba disikeeji emika emibi n'owona n'okuba nga ekiyumba kyo kiwunya naddala kati abalunda buno bumutambuza ddembe ka ipsa gwe omukyala ayagala okunyirira osobola okukolamu masiki mu bbumba lino oligatta ne butto neweesiga bulungi nnyo n'onyirira era gwali eyo nga olina sitowayo ey'ebijanjaalo ne kasooli naye nga ebigundi bino bikusumbwa buno zino weevils oba ze tumanyi nga kawukumi kwata evvu lino oliteekemu kino kikebe kigenda mu kilo 5 oba nga obigobye kubanga ebyo ebiwuka byonna nabyo birina ebikalapwa buli kiwuka kirina ekikalapwa oba gye bayita exoskeleton kino ebbumba liba likiyita era naawe asumbibwa amagumba sirika alimu ajja kuyamba nnyo ku magumba amagumba gayunge mangu kubanga sirika ayamba calcium okuyingira mu magumba bannayuganda bakaaba nnyo amagumba era gwe n'omwana gwoyina ng'alina ADHD attention deficit hyper disorder gwe bala bemuyita nti omwana alina eddalu tatereera aluminium oyo gezo sefulia z'ofumbise za aluminium ze zigenda oluusi ne zitawanya obwongo bwe mweyo akajiiko kano sirika ali mu bbumba lino ajja kusikamu aluminium n'omwana ali autistic alina autism gwe mugamba omwana yawunga zolo liba lijja muyamba ebbumba lino lya bugagga era katonda byebimu ku byobugagga byatuwa ng'embaale ne pakwaki gye liri mu bungi naye abasinga abasoma geology banoonya amafuta ne beerabira nti waliwo ebyobugagga ebirala ng'oggyeko amafuta kati ng'ebbumba lino era terina side effect nga bw'olaba ebbumba lino abakyala lye banywa naye lino liri special baliyita white bentonite waliwo green bentonite naye no white bentonite talina problem yona alimu ekirungo kya sirika gwe munnyo gubeera ne musenyu naddala ne mu nkoko nkulu ey'enkoko agamayinja mubaamu sirika kati bwe geegatta n'ekiriba kiri ekyekiku ne kyatika naye nga kugwe omuntu tolina skin eyo oba gye bayita exoskeleton tolina bikalapwa kati awo tekibata side effect gyonna nga maliriza mbagamba nti ebbumba lino ddungi tusobola n'odisenyesa kubanga sirika alimu ayamba ku mannyo okulaba nga tegalwala gwe naawe omulwadde wa ulcers akawuka kali akakusumbuwako ekipayiroli bw'onywayo akajiiko k'ebbumba lino oba lye bayita diatomite kire bw'oba ebbumba eryeru ojja kuba nga okatta kati lwanisa ebiku nga tubigoba jjukira oli yayimba nti otambula n'ebikanywa musaayi
lwaki otambula n'ebikanywa musaayi nga Prof Bio Research weeri ku Equatorial Mall ekisenge 152 ng'ate n'omukenkufu research agikoze goba bikanywa musaayi ng'okozesa ebbumba lya diatomite clay.